Gamba. Bwekitabo kino okuba bazivudde Germany oba wekitabo kiri nti nnomye mu ngeri yange gye mpuliramu. Ki ekireese wano olunaku olwaliro Ajati kuba twetudde okulaba graduation y'omwana ono gwolaba wano first born Shakira Nabalisa director Stabua Medical Center. Ajati emikolo tegikutte wakuva mu gy'embaga kwanjula katono ze mujja graduation. Embaga ebeezezza omwana. Mbaga yaggwadde. Ate munebyo Katonda yabireeta si ffe tusalawo so kyonna kyonna wekituukira nti omwana amaliriza okusoma akusamukamu ku lwekyo. Okikoze otya okuweera omwaka manya omwana muline ebbanga tubaddemu covid gwe ssente ozigjeewo? Akuweerera omwana teziba ssente kubeera kumalirira kuba kwewaayo kuba kutoba okitegeera abazadde abaleevu bakimanyi so ne Mukama alaba okuyaayana kwaffe n'agamba abantu bano beetaaga okukola ki okwanguyiza embeera kitegeeza Katonda yatwanguyiriza si magezi gaffe. So Ajati tukulaba oli wekka sigama muno ina abadde akuyambako ssente ozijjawa Ajati ng'obwavu bungi naddala nga tumanyi muno oli muyimbi? Okuweerera omwana teziba ssente njagala abazadde abali bakimanye gubeera mutima kubakwereza n'okufaayo mu ngeri yonna yonna tezibeera ssente era temulowooza nti ssente ziri awo nnyingi n'omwana akoze ekyo asomye Mukama atukwatiddeko n'abakulu b'amasomero n'omwana yennyini n'engeri gy'afaayo yennyini kubanga ono omuntu mukulu ate mwana mugezi amanye ekyokukola embeera ne bweba ekoze eki ne bweba ekalubye wakiri afuba nayogera n'abasomesa azanya wera ng'omuntu omugezi bw'abeera soma nekutambula. Ajati nga tugizeemu okuddako ebbali oli yandyebuuza n'agamba abayimbi abasinga baganya abaana be bakola omulimu gwe bakola ng'okikoze tokulamu n'abaana bo tulaba si bayimbi nga ggwe. Akuyimba si mulimu okuyimba si mulimu kuyimba talenti so oba olina talenti jja mu budde bonna bonna obukoze eki webejjidde lemutayinza ati n'okubeerako n'omulimu okitegeera so abaana bange nze sibatunuuliridde mu kuyimba bwe mulibeeramu ayagala okuyimba nakyo Mukama alikimuteekako n'akikwata naye nga nze paati yange gyalina okuzannya ng'omuzadde olaba nti omwana asomye kino afunye mulimu gwe buti n'okumusalira Katonda mu amagezi n'omukisa. Ajati tulaba abaana bo obategekedde okusinziira ku bye basoma naawe bizinesi zezimu Stabua Medical Center omwana asomye busawo kati ekintu kino wakibala bubazi kiki? Mukama era byonna yabireeta era kyobola nebaza Mukama byonna byampisizamu n'okumpa abaana abagezi n'okusingira ddala first born manyi omwana first born bw'abeera luuza nebatoobe bonna so kati okutandika eddwaliro byalimu amagezi g'ono Shakira okitegeera byalimu amagezi g'ono ne Mukama n'atandikira awo n'atugaziiriza n'atwongera amagezi naye ng'okusookera ddala tegaali magezi Ajati first born wabeera nga musawo second born tabeere lawyer anaddako tabeere president by'amasannyalaze. Ajati zino diguli tubala mmeka kati mu family? 3. Oweera akayi? First born ne second born ne third born basigaddeyo 3. Zonna diguli? Zonna diguli kati bali abasatu nabo bajja so mwongere okunsabira nsaba Allah nsobozese n'ekusingira ddala abaana basome ate bafune bye bakola bafune ssente babeere bulungi buli muzadde ekyo kyayayanira. Ajati owulidde otya ng'erinnya ly'omwana balisomye bw'otyo eyo moment eyo owulidde otya saawe? Nsobola kumanya bwempulidde okuggyako Katonda ali mukundaba munda munze yamanye ebintu bye mbadde mpulira. Gezaako bitunyonnyola. Kuba tukulabye ng'osusu n'oyimirira. Kuba ubeera kugenda speed osobola otomera ekisenge n'enkiikamu. Tukulabye oyimiridde n'okuba akalulu awo. Ng'essimu ogikutte naye ng'oginoonya. Kino kyempulidde omuzadde abadde wali yayinza okitegeera n'abazadde abaali bakiiseemu so nebaza Mukama nkwebaza nawe Shakira weebale kusoma kamaama weebale kubanga abaana bangi babazadde baabwe bafuddeyo naye abaana ne bakola ki? Nebigaana bambi weebale
n'abasomesa mwena mwebale nammwe abansabidde abawagizi bange mwebale nakumpagira kuba sente zetusasula ffe mwe muzituwa mu abawagizi mwebale ate kati abawagizi bawa sente bo ne bagana osomesa abaana okyogerako ki buli muntu aba n'ekirooto kye ekiko kiri kyokoze kyekikusanyusa nze ekinsanyusa kubula abaana bange nga bakola ki nga basomye bazadde bange bali bulungi abantu bonna abandiraanye nga balina nga nyina kyennyongerako ku ggwanga nze ebyo byebinsanyusa ajati ekirala kyetwagaogerako okukule ng'oyimba akayimba lwaki mbuyimbawo bonna nosazemu kuyimba akayimba ako saze nga nzize kuyimba ndooza bali babadde bakamanyi nange nabidaawo nga bampita kayimba kera kabadde kasaana waliwo ekisinga ekyo ndi wa mukisanzi nabalakanya bagambe from zero to hero proud villager proud mother munakyalo yabeerakanya kati ali Kampala agikankanya ne diguli 3 CEO Stana Medical Center okitegeedde ate singa omumaati ndi mukwewaana kyekyo kibakube owaaye ebya fashion Stana fashion wagisuulawo nodda mu byabusawo Stana fashion zijeri ewaka mu nju era mugirinde ngenda gifuna wenjiteeka kubanga byonna byonna gyebiri mu bizinesi ebyo bibeeramu abakozi ba bizinesi osobola okuddako emabega noddamu n'otambula bupya so Stana fashion mugirinde kale katugendeko kewa Shakira Shakira, how are you? Banange tukaye essanyu likutta webale kunyuma first of all yongeza kudobooza abantu bakuwulire olugoye lwavudde mu nsi za waluno kubanga akasawo omudokitaali okay okay otunnyonnyolewo nnyo abantu bajja gamba Natoro alina omudokitaali kumbe gwe oli mu imaging byebiki ebyo bisabisa kuba naffe tukwata kamera tukola imaging mutuuka abasawo ab'enjawulo bakolako osookera ewa dokita nakusindikako mu sikaani oba mu x-ray oba mu laabu kati nze nakwata eri kati y'okubaterera munda imaging nolaba ebyenda tulaba ebyenda byonna bibumba buli kimu so ne tuwandiikira dokita report ne tumugamba omwami ono ekyenda kinyigange ekyoza eki kinsibye oba ne tukonfaminga nti kyesibye ne bamutwala mu theatre ne bamulongoosa so nze nkuguse mu imaging medical imaging tulaba munda naye nga tetusaze sikaani ze tukola x-ray CT scan MRI kino kitutte ebbanga ki ng'olisoma kitutte ebbanga sidde nnyo naye nasooka nenfuna diploma okay the same course medical radiography nagifunira mu lago so wano nakomyewo okufuna degree so mbadde mu field for a long time nasooka nenfuna diploma yange nenkolako nekutandika ne Stana Medical Center then I came back to get this degree so ku diploma yange olwaleero nyongeddeko degree owulira otya mpulira bulungi nnyo bannange mpulira bulungi nnyo because tebibadde byangu nnyo I'm a busy person busy okay. I'm a wife I'm a mother owedde omwami gwe twakutudde okumpi ye wange oba aliwa naye mugenda mulabako I'm a wife I'm a mother okay. I'm a student I am an employee I'm working with Kampala Hospital I am an employer I am simanyi ndi busy ndi busy nga onkiwulira kati omanaginze etya ebintu ebibiri ebyo manager at Stana Medical Center era ndi mukozi ku Stana because of that ayekolera scan zange abalwadde baffe abalungi aba Stana Medical Center tubeebaza olw'okukwesiga omusawo wammwe dijja alina diploma olunaku lwaleero yeeyongeddeko nafuna degree kati obadde obikwasaganya otya between okubeera busy n'okusoma my dear tebibadde byangu naye neebaza Mungu nti kiwedde it's not easy that schedule is so tight
so obubaka eri maama naye alhamdulillah Mungu atusaasidde ne tumaliriza. Maama wange mwebaza nnyo 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 nnyo. Maama webale nnyo nange webale kusiima. You have made me thank you for the support. Webale kutukkiririzaamu nze maama wange anzikiririzaamu nnyo because bwe namuwa ekirowoozo nti maama tutandike sitani nali nkolera kibuli nzire mu hospital nasookera okukolera nemugamba amaama we can do this thing netukola ekyaffe because nerabanga ndi mulungi abalwadde bajjanga ne bannoonya twagala gwe kuba batukolako sitaani ekitegeeza ne maama if we did our own ngakola bwe nti n'abalala basobola okukola ki okujja nga batunoonya and indeed it is happening abalwadde tulina bangi kusitana bambi mwebali kutwesiga I'm sure results zaffe nnungi. Katubuuzeemu this is the end of the road oba okyeyongerayo? Tulina suubi tutunuulira binene kyesobola okulamba PhD masters tutunuulira binene era tusaba Mungu alitutuuseeko inshallah. Emikolo gyaddi? Emikolo gya leero this afternoon. Atugamba emikolo giri gyennyini nnyini ejaki kale obubaka eri abawala banno naddala nga bakuze na single mother nga you know their mothers are struggling to put something in their lives obubaka ki bwolina eri abawala ngaawe? bawala bannange mbakubiriza okuweesa abakadde bammwe ekitiibwa, mbakubiriza temubaswaza bandi bazadde baffe batwagala nnyo era baagala ekisinga obulungi. Kyensobola obagamba bakole nnyo balina butabaswaza. I'm so happy that I've made my mother proud. Obedda mulaba kagukuba mu lulimi dokitaali kati na atenze dokitaali lwagaza ebyobudokitaali zirina kyenbyagaza bano basome binalina byesaasoma bakoleki babimaleyo ate kyekintawaana abaana bo bage babo bakuza tansa okufumbirwa bakulekawo seebyo ebibuzo bibeere bitono tukomaawo tukomaawo towubalire mu nnyumba linzitakaawe nsagala mu bibuzo birala byonna towubalire wakanga oliyo wekka ajati nga nti abaana bagenze ng'ate tebazaale oledo nayo olinze bazzukulu katonda agenda nze ekimu akinkolera nga simaze nakuyaayaanira nga nkwebaza kulwekyo byonna byonna abinkoledde nga simaze kuyaayaanira kitegeera eri abagenda okuzaala nga bamaze kuyaayaana eriyo abali kuweerera abaana nga bambi abaana bagaana okusoma eriyo abaweeredde abaana nga tebalina mirimu alhamdulillah bashakira wakola wewaliyo Kampala hospital ne Sana medical center kati katonda nze obubaka eri basinga omumata bakole baleke kwesaasira kitegeera muleke kwesaasira teriyo sente evairi nguno eriko omusajja buli kimu abasajja kyebakola naffe tukisobola ate nebyokukaaba nze sikyabyagala okukaaba kwonoona obudde kiwedde kitegeera tweyanza obubaka eri bafaani ab'omuziki bafaani mwebale nnyo mwebalire ddala kati nsigaza ku budde bwa kuyimba ennyimba zange kitegeera bwe mulinda ennyimba guno mwaka mujja kuwulira anti zigenda kubeeramu n'essanyu abanye okuyeyo oluyimba ng'oli musanyu kyekitegeeza bwe mutuule musize muzibisinga